kale tewali buzibu kanda ogenda kufuna n'ennyumba otandika okufuna w'okola ki w'osula kati nze ekinkyusa ki olwo sister wange nali mubuulidde ku kiki kye embeera gye nasanzeemu Sophie nakiye embeera gy'aŋŋamba gy'alimu nga ndaba tebigatta Sophie atandika okugamba mbu anywa eddagala oba anywa ddagala nga ndage mugamba nono ndaga ku document empapula ze wateekayo ez'omwana ansindikira one view once nembiga sister wange nemugaa omukazi nono nakola bw'atyo nangamba olaba omukazi oyo waliwo omusajja aliwo afuna buli kimu nga document zonna n'obulamu obukwatagana ku mwana abikola ki abirina era abimanyi singa we wajja wano e Uganda amugamba tugende nfunye dokita wange ayina emizannyo gy'azannya nti ye ne mu kuva e Dubai okujja wano baawe yali akimanyi naye nti agenda kudda e Uganda naye kennyini ayinza okubanga ne gwasuubiriza nti ye taata w'omwana nga sina ye taata we nga wasula nga nange sula simanyi nti wange nga si wasula nga n'oli siwe ng'ate waliyo omulala kakati naye obudde buno kye yeetaaga okukakasa kyekyo ekya DNA ekintu ekyasinza okumalamu amaanyi ne kindaga nti Sophie ebintu bino byazanya abazadde babeera involved mu bintu bino nze we nayogera n'oyo maama w'omuto ayina omwana yaŋŋamba gweoba okomyewo nze ojja kunnoonya omwana mukole DNA nagenza okuddamu okwogera naye nga ye kennyini ataŋŋamba ebigambo naye abikyusizza maama yeetaagayo kasente sente ng'ani agenda okuzimuwa wabadde olina okumulimbalimbayo n'akasente nga sente ani agenda okuzimuwa oba banoonya musaayi gwabwe kumanya taata mutuufu tewabeera kugulirira kibeera kuvayo rekodi oba mawulire batuufu nti omwana wammwe omukazi yaŋŋambye nti olina okusooka n'okuŋŋaanya abasajja abalala baga nti nno omwana waabwe mumujjemu nabo bajjeko sampo za DNA mulyoke mukakase nti omwana wammwe neŋŋamba kano kamanyiro kannabaki nze abasajja abalala be baagala nkuŋŋaanye tebajja mu mawulire sula ye yajja muki mu mawulire lwaki ntandika okugenda nga nnoonya basajja ba Sophie omuntu omukulu n'ofulumye nze nnoonye basajja ba Sophie abavunaanyizibwa ku mwana Hadija nti omukazi ng'okimanyi nti ono ye taata w'olubuto luno n'ofuluma nga tolina communication n'ogisala n'akwata n'essimu ya muganda eraga nti njikuwadde omuntu gw'ogamba nti yali tali willing kulabirira mwana naye ng'akulaze nti n'ekkuba erikutuusa mu bantu bange lyerino gwe n'olisalawo n'olijjawo nze Sophie okuddamu okumulaba nga olwaweereza ebyo view once ebifaananyi omwana akaaba omwana asimanya biki nenga nebanga nno omwana ono kati si woono omukazi alayika alina kyanoonya either ayagala ssente obanga wemanya embeera z'abakazi bakola ki kakati gwe bwe yakugamba nti nazadde wayiseewo weeks 2 wakola oti era wagamba ki nze kati olongo omutima olwanzije mu block anti alina akakoto ke yalinga akozesa bwajja bwati ng'akwetaaga nga oyogera ateekayo guuni ng'amala ng'akubulookinga naye kati nze olongo omutima olonga tandise okubikwasaganyamu ne muganda wange ebisinga munaye olaba omusajja waabuuza ekintu omukazi n'ateekawo embeera n'amulimbalimba obivaako yali akola mulimu ki by then Sophie yagenda e Dubai ng'agenze nga kadamu okukola mu kiyumba era we yatuuka waliwo embeerawo ne passport baali baziwambye simanya ebyo byonna olwo mbifuna ku muntu nti eyamutwala yalinga boyfriend oba baawe then n'agendako mu Bachina okitegeera n'abeerayo nga omanya era omuntu ng'alaga nti kakati guli tasobola gukola omulimu ne guno era gwakoze nagwo tegukkirizibwa bulungi mu mateeka naye ng'olwo agenze ne visa n'emucyankalanako n'asigala kubanga talina visa yafuluma Dubai nga talina na visa yafulumira ku outpass era we yaddawo n'awogana nze nja kukomawo e Dubai nja kutikisa naga kakati ono agenda kukomawo e Dubai agenda kuyitawa ensi agiyita ye omuntu ng'ofulumidde ku outpass n'emirimu gyali gigaanye kakati soko nzirireyo emabega waneeno mu kusinkana Sophie ajjeewo yajja omulundi gumu ne tusinkana already ng'ayineewo omusajja gye yali abanze gye saamanya kati gwe bw'atuukanga okujja ku bed space ye ku building ng'okoma wansi saatuukako waggulu kati mu kulabagana wano mu dating nga oggyeko bino ebyokwegatta ng'abantu abakulu mwasinkananga emirundi emeka mwasharingako moments ng'abantu bakubye ku bifaananyi kakati nze nkubuulira kino twatambulako yesi mulundi era nga gumu era nga musanga nga waabira nigamba ku mulimu ono kanze tuliemu awo tugende naye nze nakizula nti Sophie n'okujja ewaka ku mulundi gwe yajja n'asula ewaka teyasulawo in fact yamala n'agenda nga ku makya yali afunye obuzibu gye yali asula mu bed space ng'era ataddeyo embeera z'olutalo bino bye yeeralusa neefula kati nti zolo tebisoose kubeera kati wano yateeka kube yali asula nabo embeera bw'naasalaasala kateni emifaliso agisazeesaze mukambwe bwatyo Sophie kati ne bamugoba kati ndowooza mu kumugoba nti so tojja leero sulamu muno naga ngenda kusulawa kaŋŋambe sula nti ngenda kukola ki ngenda kujjaeyo mulabeko nakitegeera na leeta
era yajja ng'alaga alinga nga atali bulungi wasassa bikirenga babadde kimu tewali buzibu n'abeerawo naye nze okuddamu wakitegeera nako nti gyavudde bayonsa saategeera era byonna mbitegeera leeta ne banga oyo omuwala kiri bwe kiti ne bwe kiti kubanza information gye nfunye ku Sophie banaye abakazi basobola okweka ekintu otakitegeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba tukomyewo mu part 2 ndine Sula events olunaku olwaleero. Sula emboozi ye eri very interesting enyumidde nnyo. Dubai Sula yasobola omukunnyonnyola n'omutegeera gwe emyaka 10 ogimanyi? Mingi. Emyaka 10 mingi. Waliwo abamazeeyo egisukka mu 10 naye ng'ate era tebagitegeera Dubai. DJ Ram yamazeeyo emyaka emingi mu Dubai gwensinga okumanya naye ye Dubai agitegeera. Omuntu asobola okubeerayo emyaka emingi naye ng'era okutegeera kwe kwategeera kuba kutini naye ate waliwo oli abeerayo ng'agitegeerera ddala naga nti ngitegeera nsobola okumanya nti kino kiri bwe kiti pozi ng'omuntu aba musirise busirise naga waayi Dubai sijja gitegeera mu ntegeera etyo ffe tuleka tulirawuze tusobola okugitegeera mu ntegeera endala. Nnyo kwogera bingi abantu bagenda gamba nkwokesa naye just njogedde bwogezi ku bantu abaludde mu Dubai. Abaludde mu Dubai nza omu ku bantu abasinga abaludde mu Dubai gwensinga okumanya ye DJ Ram. Nze nyina muzeeyi wange gwemanyi aludde mu Dubai amaze emyaka 35. Waliwo muzeeyi bamuyita chairman nagenda okizula nga yeddira omuziro gwe gumu nange abanga muzeeyi wange bamuyita Kikomeko. Omwami oyo wakuga nti maze mu Dubai emyaka 3 mwegi era mutumiddeko omukulu 35 yagenda nasomerako wano era kati kuba omulimu akola bulungi akola mu mateeka ali mu gundi Dubai Courts kitegeeza omuntu osobola okubeerawo n'emyaka 10-20 kasita obanga oli bulungi osobola okubeerawo n'obanga obulamu obutambuze. Naye kaakati byonna byonnyumiriza tonyumiriza ku laavu ya Dubai tonnanyumiriza ku laavu emboozi eba nnene. Laavu y'omu Dubai ekwegezaamu okukuta. Emboozi ate esinga n'ey'emirimu. Ekisiggwe. Nze omuntu ate nze nkubulaba kuba nti ebiseera ebisinga abantu bagenda ne boogera ekigambo kino abasajja b'e Dubai. Naye abasajja bonna we tuwangaalira kababeere wano e Uganda. Abasajja babeera innocent. Abasajja bangi bali wano e Uganda nga n'emmere okugirya amala fukamira ewaka naye nga yagigula. Layira. Ate ogenda kwogerawo. Mbiwulira mu saakaasi. Si saakaasi. Nolaba abasajja nge kati nfukamiza nti omusajja owange mbwa nfukamirire mbu ekitiibwa tayagala kiveewo omusajja osula mu kikomera omukazi nga yakuteekako embeera ewaka kakati ne Dubai we kiri boogera abasajja b'e Dubai naye abasajja abatutte bakyala babwe ne babajja wano ne babatwala e Dubai baba disappointees wallahi tobala bangi bali just behind the scene teboogera abasajja batutte nze nnyina bemmanyi ba victims. Si kuga nti omukyala yamujja Dubai n'amukola ebyekiyayi mukyala we gwe yali alese Uganda n'amuteekamu tiketi n'amuteekamu visa n'amugaja ntukole n'atuuka e Dubai kiri kiba baweranga wali muzimu omukazi n'akyuka n'alaga nti buli kimu takyasobola yadde n'okuwulira yadde n'ekimu n'omusajja ne babeerawo ne basirika naye ate ku sayidi ey'abakazi bayogera nnyo abasajja b'e Dubai kati laavu ye Dubai nze nkugamba buli kimu kiri 50-50 kubanga tosobola kusanga mbaata nga ziri mu nkima mwe zeezannyira. Era baga abasajja b'e Dubai era kiggwera ne ku bakazi b'e Dubai. Obwenkanya bulina okubeerawo. Waffe tufuna ebintu bingi nze byantuukako bituuka ku mulala naye oli bisobola omutuukako nti lwakuba ali mu media abantu ne babitegeera. Waliwo atali mu media nga tebajja bitegeera. Nga talina na wagenda naye nga ffe tubeerawo nakuteekako akasimu Sula omukazi yankoze bw'ati. Sula omukazi yakoze bw'eti. Nze omuvubuka yanyumize mu ndaga naleeta mukyala wange okuva e Uganda n'ajja e Dubai. Omusajja n'amuwasa nga nze ndi katanda ka waggulu yali katanda ka wansi. Ekisiggwe naye ng'amuyinamu n'abaana. Oyo omukazi lwaki yagenda mu katanda ka waggulu n'ava mu ka wansi? Ati omukazi akikola nga gakanumya omusajja ate omukazi waba alina kyasajja ate n'ova mu ka wansi n'oyambuka Buju Khalifa. Bibaddewo era bibeerangawo bulijjo. Kiringa nga kuva mu kikomera n'ogenda n'ofumbirwa omusajja wa booda. Akikoze kyekimusanyusiza obudde obwo alumya oli. Banaye ssente nga ziwooma. Naye nga gwalumya ye yamutwala yamukolera buli kimu. Kati obwenkanya bw'abasajja tebuliiwo e Dubai era laavu y'e Dubai y'ogiraba sijja gamba nti entuufu teri waliwo abaana abafunyeemu omukisa. Oli n'afunamu omukisa waliwo ne bakwatagana. Ne bikwatagana oli n'olaba nga mutuufu yafuna omuntu we ne bakwatagana naye percentage y'entini
naye yo laavu y'okwambala ebifaanagana gwe nga sigikulabire. Malayika baba banoonya mpapula, baba banoonya visa, nteeka ku visa yo. Gwe ssebo laavu y'okwambala ebifaanagana gwe nga sigikulabire. Abo baba banoonya kubateeka ku visa. W'otuukira okwambala ebyo ebifaanagano ng'abe nti ate oba onoonya ki ekira. Embeera eba yakkuba n'ekuleka ologa kati omusajja bw'ajja nanga nti nteeka ku visa nyambala bifaanagana nja byambala. Gwe tosobola kwambala bifaanagana. Akakajanja ate mba sinnakatuukako. Uzine engoye ziri e Dubai ennyingi. Mutugere tusuubule tutambule ng'abalongo. Tonnaba kugwa mu laavu. Ate kati gwe olina mulongo olina okufuna mulongo. Olaba n'abaloka abeera n'abakyala be 2-3 ng'atambudde nabo naye nga tosobola kumanya oba era buli omu abeerako ne waakoma. Bw'otambula ng'oyaga akajanja kangi enkya bwe bugenda okukeera nga bakukuba mu mawulire nti ati mbadde mwambala ebifaanagana. Buli kimu ompa example y'abantu. Akasumuluzo teri kawuba. Teri kwambala ku bifaanagana. Ebisumuluzo mubireke temubiwuuba. Bituleetedde obuzibu. Abantu bagenda kugamba weekubako enjawulo. Tewaba kwekubako njawulo. Embeera y'ekyo yolina okukkiriza ekijja. Noga kaninde kino kya kaseera ngenda kuba wali. Kituufu. Ne weewa time okiwa bugwi time. Noga ngenda kuba wali. Lwakuba kati abasinga baga ate obulamu biki ekyo tuba tosobola kibalansinga oyinza okuvayo nga tolina kyofunyeeyo wadde n'ekimu kubanga waggwa yasalawo okufollowinga kiri olabye Sula Events tomanyi myaka gyabadde mu Dubai naye wakajja omwaka gumu oyagala obeerenga ye oyagala okole byakola oyagala tosobola kumalako sooka ogoberwa esiyo sooka weegobe weenoonye naawe weekuŋŋaanya otuuke okugenda wali ng'olina ky'okoze. Kaakati ab'omu kampani wabagambye ojja wano Uganda kola DNA. Bayitayo nkubuulira kino. Oba wasabye vacation? Nze n'ennaku ezaasembayo awo mu kampani ebintu byabeerawo. Nze omanyi saagala nnyo omuntu kubanga alina kyanteekako ekitali kituufu. Nabadde ku mulimu naye nga n'okukola sikyakola. Kwebyo ebintu ebadde bigenda maaso mu nga mpulira bubi kubanga ekituufu nkimanyi. Nze embeera gye nayitamu wavuddeyo abantu bangi ne boogera awo babadde boogera egenda okola ebiki naye nga n'abasinga okwogera balina ebizibu ewaabwe. N'abamu ne famire ze balimu tebannamanya oba zaabwe. Abamu balina ebizibu ne famire zaabwe abamu n'abaana baabwe tebabazaala mwago maka. Tebabazaala mwago maka naye ng'oli avaayo so agenda okola DNA enoga kakati nabo ono kyayogerako takimanyi tannawulira submission yange tamanyi kiki ekigenda mu maaso musajja kubanga obeera omusajja okiraba tosobola kumala ga-accusinga muntu n'oga nti kiriwo ekityo. Omukazi okusaba DNA si kibi kubanga bangi babadde bajjanga bakola ki bazisaba naye ozza otya mu bantu. Nze abantu bonna abasooka okulaba omukazi nga azze mu mawulire bajjanga tebazze kugamba nti Sulako nga beewuunya mukazi nga bamu bagamba omukazi ono gw'oyagala wayagala ki wamugjawa. Nze tewali kintu kiringa kyanswazanga ekyo mu bulamu kyekyo kyokka tolinayo kintu mu bulamu kyakuswazanga ekyo kubanga nalaba omukazi ng'embeera gyajjiddemu mu butuufu nga si bwe yali era nze neewuunya abantu bakyuka. Osobola okuba n'omuntu wano nga bukimanya abadde mulala nnyo naye ogenda okudda booti ng'ate mulala nnyo ate omukazi asobola okuteeka n'akulimba ekintu n'otakitegeera. Nze oyo Sophie nabeerawo ebbanga nga simulabangako nti yali ku kkubo yeetunda nga simulabako nti alina kye yali akola nga tewali okiwulira. Naye nze we natandikira okulaba kakati nkubuulira kino nkyogerera ku kamera nga nkirinako ne proof okuggyako omuntu ng'avudde Uganda wano ng'alina professional job emutwala mu nsi ziringa 5 China, India, Malaysia, Cambodia, Thailand. Wallahi nkubuulira kino obanga oli muzadde ng'olina omwana wo omuwala ng'ali mu ezo ensi talina mulimu gwakolayo okuggyako okwetunda. Okujjako ng'oli alina professional nti agenze nga simanya erete gundi simanya musawo simanya biki teacher English teacher naye abaana bonna nze nabadde jjo ku mawulire n'endaba nga bakutta abawala wano Uganda be bakutte nga bali babadde babateeka wano mu nyumba babakozesa nga sebo bakwata na sente za $. Can you imagine? Okay. Naye nga batagetinga bazungu. Njagala ombuulire osisinkana otya ne Sophie? Kati nze okusisinkana Sophie twali twogera kubanga omuntu yali yandaba dda ne twogera ne tunyumya naye nze saategeera nti Sophie n'okugenda e Dubai alinayo omusajja yamutwala e Dubai kyenkugambye nti abakazi bakweka ebintu. Kakati yamutwala yali akyali naye until when bwe yafuluma Dubai kuba yafuluma waaliwo ebizibu ne bamufulumya. Nze Sophie okumusanga oba okumusinkana nabeerako ne Sophie omulundi ogwo bwe yajja ewange omulundi ogwo mwegatta mu bulamu bwonna omulundi ogwo naye yajjako ewaka emirundi ng'ebiri
nze nagenda gye yali asula naye nga situuka gy'asula. Nze omanyi ntya nnyo okugenda mu ngenze okulaba omuntu ne ntuuka ngenze mu gundi abantu aba bed space kati ng'ekibugina mu kiriirawa yajjanga ewaka yajjanga nze omuntu kakati nga wali ye nga yalaga nti nali mwagadde nga naye akoze eki naye nga taŋŋamba nti ava mu katanda omusajja kamusasulira najja n'alaba ani sula. Kaakati mwali naye emirundi emeka? Kugambye omulundi ogwo ekyokulya mwakirya era nze ng'omuntu nasanyuka nenga nti omukazi afunye olubuto well and okay and I was able to do everything. Kati gobo wamufuna Sophie tewanoonyerezaako baganda be ali atya biki tewabuuzaako mu bed space ebiseera ebisinga muna olaba omusajja waabuuza ekintu omukazi n'ateekawo embeera n'amulimbalimba obivaako. Yali akola mulimu ki by then? Sophie yagenda e Dubai ng'agenze nga kadaama okukola mu kiyumba era we yatuuka waliwo embeerawo ne passport baali baziwambye simanya ebyo byonna olwo mbifuna ku muntu nti eyamutwala yalinga baawe bayifu boyfriend oba baawe then n'agendako mu Bachina okitegeera n'abeerayo ko ng'omanyi era omuntu ng'alaga nti kakati guli tasobola gukola omulimu ne guno era gwakoze nagwo tegukkirizibwa bulungi mu mateeka naye ng'olwo agenze ne visa n'emucyankalanako n'asigala kubanga talina visa yafuluma Dubai nga talina na visa yafulumira ku outpass era we yaddawo n'awogana nze nja kukomawo e Dubai nja kutikisa naga kakati ono agenda kukomawo e Dubai agenda kuyitawa ensi agiyita ye omuntu ng'ofulumidde ku outpass n'emirimu gyali gigaanye. Kaakati soko nzirireyo emabega waneeno mu kusinkana Sophia gyewo yajja omulundi gumu ne tusinkana already ng'ayina ew'omusajja gye yali avanze gye saamanya. Kati gwe bwatuukanga okujja ku bed space ye ku building ng'okoma wansi saatuukako waggulu. Kati mu kulabagana wano mu dating nga oggyeko bino ebyokwegatta ng'abantu abakulu mwasinkananga emirundi emeka mwasharingako moments ng'abantu mukubye ku bifaananyi kaakati nze nkubuulira kino twatambulako yesi mulundi era nga gumu era nga musanga nga waabira nigamba ku mulimu ono kanze tuliemu awo tugende naye nze nakizula nti Sophie n'okujja ewaka ku mulundi gwe yajja n'asula ewaka teyasulawo in fact yamala n'agenda nga ku makya yali afunye obuzibu gye yali asula mu bed space ng'era ataddeyo embeera z'olutalo bino bye yeeralusa neefula kati nti zolo tebisoose kubeera kati wano yateeka ku be yali asula nabo embeera bwe n'asalaasala kateni emifaliso agisazeesaze mukambwe bwatyo Sophie kati ne bamugoba kati ndowooza mu kumugoba nti so tojja leero ssulamu muno naga ngenda kusulawa kaŋŋambe sula nti ngenda kukola ki ngenda kujjaeyo mulabeko nakitegeera na leeta era yajja ng'alaga alinga ng'atali bulungi wasassa biki ne nga babadde ki tewali buzibu n'abeerawo naye nze okuddamu wakitegeera nako nti gyavudde bayonsa saategeera era byonna mbitegeera leeta ne baŋŋawo oyo omuwala kiri bwe kiti ne bwe kiti kubanza information gye nfunye ku Sophie banaye abakazi basobola okweka ekintu notakitegeera information gye mufunyeeko ninga nti omukazi ono kiri kiti n'abeera nze ndi mwana muto naye ng'omuntu obanga okimanyi ozaddeko omwana asooka toba muto era oba olina okuweewa ekitiibwa ne famire tulina ebintu bye tukola ng'ogamba nti taata wange anaakiraba atya nze nyina ekintu kye sisobola kukola ne weebanga si famire yo oga nasoma n'abantu bano bamanyi ndi bagenda kiraba batya nyina mikwano gyange gye mbeera bagenda kiraba batya ng'olina b'owulirirako ensonyi naye nze Sophie amala ofuna olubuto mugamba omanyi olwo nga wazzeewo amnesty genda e Uganda kuba naye yakireeta ekirowoozo nange ne mugamba kituufu kola ki genda kuba tolina documenti tojja sobola kubeera wano nti ozadde kale kaakati waneeno azzeewuwo asuze naawe balina ebizibu enkeera yagamba atya talina kye yayogera yaddayo atya yaddayo bulungi ne muwerekera bulungi era saamutuusa gy'asula nakomawo enkoma n'addayo n'atambula n'agenda ne tusigala ku ssimu nga twogera nga communication eri nnomo ng'eri nnomo nga terina buzibu bwonna naŋŋamba ndi lubuto ne mugamba oke tewali buzibu tewali tabu nze omuntu siga nti nno mbala simanya biki naga sina kyenja kwogera kati ayina gundi gye kati nze ngamba bino byonna ekibimukozesa ayina ka statement ke nakola alayika ke yawulira nti kajja kumukolera nenga nono kofunye olubuto omukadde si abadde ayagala olubuto afunye omuzzukulu kati alayika agikozesanga trick okwagala okummanyira naye ng'ayina emizanyo gye yakola ki gye yazannya Sophie yatuuka okufuluma okuva e Dubai olwamutuuka mutyawo okufuluma amnesty yaliwo ku muntu abaali tebalina document yali akunnyonyoddemu nti talina mpapula yali amaze okukinyonyola naze emirimu giweddewo biki ne visa yakyankalana avudde mu Bachina batandise bateekako embeera nange omanyize kanzire kanneddira e Uganda naye ye yabala nti kadde Uganda nga ndowooza akimanyi ti alina omuntu gwe yasooka okuba naye
kyoleda alichi lubuto kati nga yicha ayagala okoze nze yakiŋŋamba ekyo kuba yali ayagala mwongerere ku sente zaki eza ticket ezimufulumya nakwata sente za ticket nenziteeka ku simu gye naziteekako naye nga simanyi nti ne sente za ticket ku simu kwenziteeka ye bbawa Sophie yali amusasulira akataano era nga gwakakasa nti ye taata w'olubuto ne message nzina musimye nayogera naye ne musindikira sente ayongere ku sente za ticket n'akomawo Uganda akomawo Uganda communication weri twogera naye nga omanyi ng'omuntu ng'akimanyi nti waliwo nnyini lubuto omutuufu onzo obudde bwange olonga butini tansaba bintu bingi nti bitinga ate nze alina okuteekinga care kati we twatuuka nenga nti olwo nfunye vacation nzize Uganda nenzija okumulabako omulite bwebuuza nogana naye nebuuza nga omukazi tansaba bintu tankola kikati nga sifayo nenga naye kasita ngenda mu vacation kankole ki tangambako nti munnaaye kangende ndagirira ngende ewammwe biki ndabeyo talina kyayogera awo ng'amaze okudda eno kakati musisinkana mu kifo kimu twasisinkana yangamba jangu onsange wano ntindaawo ngenda okutunuulira Sophie enjala zikomeeri akaviiri kapya alinga yakakasira anyirira nnyo nga era we navaawo nagaa kakati ate bisoboka ku muntu nga toyinaamu ku ssente bulungi era we navaawo nateerako sister wange message ngamba ndabye Sophie naye embeera gye musanzeemu mukazi anyirira nandibandi ku muka musajja nangamba genda mpola omukazi mwegendereza ntegera later nti nawe namumiitinga bbaawo oyo ye yasooka okumutwalawo era n'okujja okumiitinga nze ne bbaawe yamanya kuba yali naye n'afulumewo nanga ngenda kulaba ku mukwano gwange era bwe nakomyewo nga nkinyumiza mu mama wange angambye ebintu nga bizibu abasajja bakukubirawo ne bagamba nti omusajja ogenze ku muko omusajja ali olubuto nga tomanyi ne bakukubirawo ne bakutta ne mugamba nti nkubuulire Sophie yakola byakola byonna nze mulaba olwo nzirayo Dubai agamba nsola wa mukwano gwange era nkeera nenzingako n'omufaliso biki kumba nnimba azanya eri ayagala ndooza ssente mugamba tewali buzibu kanzire Dubai ngenda kuweereza ssente otandika okufuna woki tewamugamba katugende tulabe saagamba nti katugende nayagala mugabe tugende tulabe woosola nga wa mukwano gwange ate nenga wowayi kankole ki ekyo kanti tekigwe bayinza okunkubira eyo nenzire Dubai nentandika n'okumuweereza ssente nasooka nemuweerezayo emitwalo 4 ampeereza ne voice note nguzeeko engoye z'omwana wano mitwalo nga 2 nemugaa kale tewali buzibu kandabe ogenda kufuna n'ennyumba otandika okufuna wookola ki woosula kati nze ekinkyusa ki olwo sister wange nali mubuulidde ku kiki kyenasa embeera gye nasanzeemu Sophie nakiye embeera gy'aŋŋamba gy'alimu nga ndaba tebigatta Sophie atandika okugamba mbu anywa eddagala oba anywa ddagala nga ndage mugamba nono ndaga ku document empapula ze wateekayo ez'omwana ansindikira view once nembiga sister wange nemugaa omukazi nono naakola bwadde nangamba olaba omukazi oyo waliwo omusajja aliwo afuna buli kimu nga document zonna n'obulamu obukwatagana ku mwana abikola ki abirina era abimanyi singa we wajja wano e Uganda amugamba tugende nfunye dokita wange ayina emizannyo gy'azannya nti ye ne mu kuva e Dubai okujja wano baawe yali akimanyi naye nti agenda kudda e Uganda yali akimanyi baawe yakomawo naye ye yali akimanyi nti Sophie agenda kudda e Uganda ndowooza yamusangeyo kakati baawe yasigalayo e Dubai ate bino byempulira nti baawe baamusibako nga olwo Sophie avuddeyo akomyewo wano e Uganda kati Sophie mu kukomawo wano e Uganda ayina mikwano gye be yali awangaala nabe Dubai nga omanyi ebyabakazi balina embeera zaabwe ze baazannyanga emizannyo gyabwe kyokka ekyewunyisa n'oyo mukwano gwe yennyini ate bba wa mukwano gwe Sophie yabeerako naye gw'obitegeera otya kugambye siina information gye sifunye ku Sophie kuba we yajja mu mawulire kyengamba nti omusajja abantu abaaya bamanyi nti omuntu oyo Basudde yagamba nti omuntu osobola okukola ekintu okulumya omuntu naye ate n'okomekereza ng'omuyambye buyambi okujja mu mawulire ga Sophie gaatuleetera okumanya Sophie omuntu yenna ategeera bwe yalaba vidiyo ezo omuwala ono engeri gye yajjamu mu mawulire tewali yasooka kujajinga ssula abakazi babanjizza DNA abakazi babanjizza nti mubutuufu omusajja ono talabirira mwana naye bazze batya mu mawulire gwe n'ojja mu mawulire nga wowe mulo oyogera ebigambo ebitakwatagana n'oyogera ebigambo ebinene ebikoma eri naye nga nekyoliko kimanyi kifu kati Sophie mbw akomawo wano e Uganda mooli bbawe bamusibye afuna omusajja omulala omusajja amulaba amugamba nkubuulire nnyabo nze ngenda kukulabirira wadde oli lubuto nze ngenda kukwagala n'olubuto lwo kati wano we wagenda entinda Sophie yali alina musajja mulala nga si ono bbaawe ow'e Dubai ng'ow'e Dubai oyo ow'e Dubai
yaŋŋamba nti ye yamula ne mu ekyo ekifo yali amututtewo. Kati gwe n'ow'e Dubai mwayogera? Nayogerako naye bulungi nnyo era n'ambuulira buli kimu. Kati ani yali awo entinda? Entinda oyo w'e Dubai ye yaŋŋamba nti mu kifo ekyo eky'entinda ye yamutwalawo, kitegeeza baali bagenzeewoko naye. Nanga nti ekifo ekyo nze yakola ki? Nze yamutwalawo. Kati ne mubuuza Sophie kiki kyabala kikyayagala, lwaki ayagala okukola ebintu bwe biti. Kati alina weakness gy'akozesa, omanyi omukazi buli walaba weakness y'omuntu agikozesa. Oyo bbaawo w'e Dubai musajja ndooza si muntu wa kwogera nnyo, si wa kamera, wa muntu mukkakkamu. Ndooza yagamba kankole kankikozese nga advantage ekyo, nkole byenkola tewali kijja kubeerayo. Kati Sophie olwo abasajja ndowooza olaba layini kati olwo yeeyongeddeko, oli muka mukwano gwe afunye n'ono omugagga omulala mugaye ngenda kukola ki kukwagala n'olubuto era mbu n'obuyambi ne ssente yatandika okuzimuwa. Olwo nga ate oli bbaawo olwo bamusibidde Dubai, yennyini oyo taata w'omwana ndowooza bamusibidde Dubai. Kati mbu omusajja atuuka ava e Dubai akomawo wano e Uganda era Sophie yennyini ye yamunona ne ku airport. Namutuuka namugamba munnaye embeera nti ogimanyi nafunayo omusajja awo yaŋŋamba embeera yali ennyinzeeko, kati ye saakimanyi ndi lubuto naye olubuto lulwo. Nze ngolo communication yange ntini nnyo nga bw'okiwulira nga takyakola ki? Namugamba oba oyagala osobola okujja ne tubeera ffenna, kuba mu kusooka okujja wano embeera Yesu yabeerako ne mukwano gwe nga yali wa Dubai nga naye azze wano babeerako bonna mu kayumba. Kati we yafuna omusajja omugagga ng'oli bamusibye ndowooza nga n'obuyambi tebukyajja, n'amufunira ennyumba. Sophie n'ava ewo oli mukwano gwe. Kati ono bbaawo akomawo amugamba anti tugenda obeere ne mu nnyumba eri omusajja gye yakola ki, gye yali amupangisiriza. Omusajja n'agamba waayi sigenda kukola ki. Kati nze ekintu kyensinga okwewuunya nti abantu abamu baavaayo ne banenya ssula ne bagamba kigenda okole nga kuliko nno n'abasajja, naye ng'ekituufu omusajja batasobola na kuvaayo kugamba nti anenye ssula. Aboze tewali na mukazi. Yes, omukazi oba wali naye n'okizuula nti omukazi alina ne be yakolanga nti oba agenda mu sipa akola biki, gw'okakasa otya nti omuntu gwe wali naye omulundi gumu nti omwana wuwo. Nze ssula sobola kwegaana mwana atali wange, naye ate neetaaga obukakafu okumanya nti omwana waani wange. Kubanga omukazi nze namanya n'enzuula Sophie, ndaba baguddewo Fantastic Spa, ndaba Sophie ku front line nga yakulembedde bonna abawala abaaliyo. Nga omuwala ono ng'olwo ebintu byonna bizze bibaawo. Soko nyumize ku ebyo ebintu ebizze bibaawo nga tetunatuuka ku Fantastic Spa. Kubanga kati wali wengize nga nkulaga nti bbaawe yakomawo waga nti bbaawe. Nze mmanya n'emboozi nti ne mu kuzaala omusajja oyo ye yaliwo bambi. Era nga yakola kyonna ekisoboka n'amujjanjaba Sophie n'akola ki n'abeera naye. Kaakati wano we yamukimira ku kisaawe n'amugamba nafunayo omusajja yampasa, omusajja jangu tugende tubeere eri, yagenda n'abeera naye. Ono yagaana nga obimanyi ebintu by'ekyeyo nti wabeerawo omuntu omugezi, yagala kamala okweddaabululamu nange embeere ng'omuntu nezza engulu, tujja kusisinkana oba tujja kukugamba nti okoze eki, ojje nze gye nnaafuna. Naye nga leeta baamala ne bakwatagana ng'abantu abali in charge. Hadija omuntu okukujja Uganda n'akutwala ku kyeyo n'abeera naye mu mbeera zonna anoonya omulimu kola ki kitegeeza yali aludde ne Sophie. Dani nze Sule yajja leeta mu layini y'abantu Sophie baagamba nti nno baabano nze ate nze yali alina n'okusembayo, naye obusungu gy'abuyina bwandeeta ku simanyi gye buva. Kubanga nze yandimuleeseeko obusungu yava ku katanda k'omusajja najja nga taŋŋambira kugamba nti alina ki omusajja. Nze yandimuleeseeko obusungu ali mu kwogera byali mu kwogera nga sina bituufu ng'ate akimanyi. Naye nga womanya embeera z'e Dubai nti Sophie mu kujja mu mawulire yafunawo abantu abapinga ssula. Ebintu by'e Dubai byakupinga oli naga kiri bwe kiti obeera n'omuntu wano n'akusekera wovaawo naga nti akakasula kantama kakundi kabi. Naye tokolanga ensobi yonna ng'olina abantu abakuli emabega okulaga nti nno bali muwamu naawe. Ng'ate gwe olina abantu b'otaddeyo famire yo naawe kennyini okweswaza. Bo tebali mu face, tebali mu mawulire. Gwazze mu face, abantu balaba gwe weeweebudde. Kitegeeza gwe oswadde. Osookanga kukubamu noga nti lwaki ye taleese muzadde we, lwaki ataddemu nze mu mawulire. So kati nze ebintu bya Sophie we namala okubitegeera, waliwo yanga kakati Sula olaba tokyalwana ng'olwana na Sophie, olwana n'abantu bangi abali emabega wa Sophie. Naye gwe tobeera mukkakka mu bino bintu bya bulijjo, naye nga mpulira nfa obusungu kubanga ndabira ddala ekintu kiri so ize nti omukazi amanye ekituufu naye ate nze alina kyakozesa. Era abantu abakulu abamu baŋŋamba Sula, lwaki olowooza ensonga zino bazireese kati nga mulina event yammwe gye mutegese ku Yidi? Lwaki olowooza baddira ekifaananyi kye mwateeka ku posta yaguni kye baleese? Nange ne ntandika okubitunulamu nga ndaba ebintu bikola ki?
ebintu okugatta kwe bigattira nti waliwo ekyali emabega okula nti bateekawo embeera nze banteekeko ekintu nti nze nnina ki omusango omukazi gwe wali naye emyaka 2 emabega n'afuluma Dubai n'agenda n'asalawo communication nze yali yambulookinga naye nga nnakwata n'essimu ya sister wange n'enjimuwa nga nkimanyi nti anything twale wa maama wasula njagala kino ono ajja mukola ki mutuusaayo ffenna n'atublookinga n'atuvuma nnyo ngera bamubuuza sister wange yali amunanga naye omwana wabanga waffe lwaki okola bwoti ne bwoti lwaki tewajja waffe ne tukulaba lwaki n'atuvuma n'atublookinga tugenda okulaba video zikomyewo ng'alaga nti omwana tetumuwa buyambi omwana namwegaana era ayagala DNA mu video zonna zeyakola ng'alaga nti njagala DNA ng'alaga oli musajja mubi ng'alaga ndi musajja mubi nnyo naye nga ne ku banne mikwano gyo bennyini be yawangaala nabo abamu babbaaba bwe yabeerako nabo nze sula najjale ng'ate mu kubeera nabo yalina ne yali amusasulira akatanda mukoma we Uganda n'afuna ne layini endala yali atandise era muntu we yakome kakati omuwala yagenda n'atandika ebyo ebintu bya sipa bye yabeeramu nga n'omwana yakamuzaala muwera amuleka waka era nze okutandika okwewuunya we yagenda omuwala okuzaala mu mwategeerako we yamala okuzaala kubanga omuntu ali olubuto butakubira tata ndowooza we yamala okuzaala yangamba ndowooza nga wayiseewo ng'oba weeks nga ziizo tewamanyako ng'agenda mu saamanyako nti agenda mu ddwaliro awo wona yali yamblockinga era yampeereza ekifaananyi nga kya viewance n'aŋŋamba nazadde naye nze we nafuna emboozi nalibanga ne mu kuzaala bba we yaliwo era mu ddwaliro yazaala nga waali okiwulira neŋŋamba kati nze embeera gyanteekako yonna kubanga tosobola kuŋŋamba Hadija nti omukazi ng'okimanyi nti ono ye taata w'olubuto luno n'ofuluma nga tolina communication n'ogisala n'akwata n'essimu ya muganda eraga nti njikuwadde omuntu gw'ogamba nti yali tali willing kulabirira mwana naye ng'akulaze nti n'ekkuba erikutuusa mu bantu bange lyerikya lyerino gwe n'olisalawo n'olijjawo nze Sophie okuddamu okumulaba nga olwaweereza ebyo viewance ebifaananyi omwana akaaba omwana asimanya biki nenga nebanga nno omwana ono kati si wono omukazi alayika alina kyanoonya either ayagala ssente obanga wemanyi embeera z'abakazi bakola ki kakati gwe bwe yakugamba nti nazadde wayiseewo weeks 2 wakola oti era wagamba ki nze kati olwo omutima anzijje mu block anti alina akakodo ke yalinga akozesa bw'ajja bw'ati ng'akwetaaga nga oyogera ateekayo guuni ng'amala ng'akublockinga naye kati nze olwo ng'omutima olwo nga tandise okubikwasaganyamu ne muganda wange omanyi nga nze maama wange bwe tuyabitegeera leeta nga ffe tulaba tutandise okukivamu nga waliwo ekitagatta tubigira nga ngamba mu butuufu olaba ensonga zino waliwo ekitagatta omukazi tasobola kukumma kulaba gundi tasobola kukola bw'ati tasobola kukola bw'ati tasobola ne tugamba waliwo ekitakola ki tasobola mwamutuma amannya ng'ate tugamutuuma temwamutuuma nanga waliwo ekitagatta omukazi oyo mugende empola tewamutuuma nti obaka tubaweereza amannya siina we nagambira amuntuume omwana amannya era nze naga nti waba ayagala kutuuma mwana amannya nze waffe tetugobangako ku musaayi gwange era tebasobola kugugoba we guba gwange guba gwange ate omusaayi gunoonya omusajja ebbanga lyonna omwana waanaabanga wasula era ajja kujja ewasula ne waanaaba yatuumibwa amannya agatali gasula oba ga kika kyaffe bajja mutuuma amannya amaki naye nga tukakasiza nti gwe batuuma waani musaayi gwaffe gwennyini nze Sophie we yakola video yakola nga agamba yeetaaga DNA ne bamusaba ekipande abantu abaali ku live bamugamba leeta ekipande n'agaana okireeta waayitawo ennaku 3 n'aleeta ekipande nga bawandiiseeko amannya Sula Events sigagombuka to Sulaiman bateekako Sula Events okimanyi nti no ne Jose Chameleone omuyimbi mu passport tasobola kuteekamu nti Jose Chameleone muntu kyaddira erinnya bamusaba document ey'obuvunaanyizibwa ku muntu nti balina kye bagyetaaza n'oteekako mu Sula Events yateekako Sula Events kyeyalaga abantu ate emyaka 2 emabega nga wali toli Sula Events emyaka 2 emabega ne Sula Events yali tenaba kugamba nti neeberenga bwekola bwekiri bweri kaakati olwo akiraga abantu bangamba nti n'ekyo ekipande kyalaga kifuufu ekipande ekituufu ne muddalo yazaalira mu ddala era weekiri neŋŋamba kakati Sophie bino byonna byakola abala ki lwaki ali bwati ne bwati ng'ate ne kulayini gyamanyi n'ekituufu akimanyi ne taata w'omwana amukola ki amumanyi lwaki nze anfudde nnyo okubeera nti nsonga olwo we nkugambira nti ayina abaamukola ki abaamuli emabega bo nga balowooza balwana ssula naye balwanisa ono mu bintu ebitali bituufu kati ekintu ekyasinze okuba nti kimmalako pulaani ye nga Sophie yasaba DNA nze sirina buzibu na DNA kuba ne ssente za DNA sizize zange okiwulira naye nagayika ngende Uganda mmalirize kino kuba nasooka n'ensirika abantu bano bagamba sirika mu bintu bisooka obikola ki
obikakkanya biveeko agenda olaba video azikoze eki azijje ngamba azijje kubanga bali balowooza bakuba bino ebya event ze tubadde tutegeka balabe ziri successful bwe nakomye wano nga mugamba kimanyi nno nti ye njagala DNA nga ye kennyini yayogera nti njagala agenda akole DNA njagala akakase yangambye nze omwana wange buli kimu kyonna kyayagala nkimuwa era talina kye yeetaaga era nze ne DNA siri ready obudde buno nkolera ku peesi yange sobeera mukkakkamu neesonyiwa kati neŋŋamba nti omukazi ono akamanyiro ke yanteekako omu omwana we wabanga alina kyamuwanga buli kimu kyayagala akimuwa ate ekyamuleeta mawulire n'agamba omwana tafuna buyambi talina kyafuna kyeki so kakati nze embeera eno nagirabe nga Sophie n'abantu bennyini obanga abantu abamuliko tebamuwabula bw'aba agamba nti tasobola kukola DNA mbu kuba taliiwo nga yakwata n'aleka omwana ow'emyezi 5 emabega n'agenda e China omuntu yenna omukazi alina obulumi bw'omwana omwana oyo yali muto nnyo nga negyogenze kukola teri mulimu guli professional gw'ogenda kukolayo oli bintu bya kiyayiyayi obudde buno gwe yalekera omwana yalina right ku mwana siraba nsonga nti okujjako kasampo kuw'omwana okugamba nti bakola DNA kuba Sophie terina kyeyetaagisa na mu DNA DNA egenda ku musajja n'omwana kuba nze claiming bwa nti omwana wange oba si wange ye talina kye bakola ki kye bamwetaaza osobola okuweerezaayo omuntu ow'obuvunaanyizibwa ng'oyo alina omwana nga maama we naga nti kikole ki n'agenda n'omwana ne basinkana Sula kakati buzibu kiddala obugaanye nze obuzibu bwa Sophie obugaanye kuba nti ye DNA alaze tegenda kukolebwa Unayogedde ne maama we nataddemu enkomawo naye agamba mbu nninde ye gwe baasasula ali mu kugamba nti alina byakola ebibye mbu wanaakola ki namugambye obanga oyagala nninde gwe ekyakukozesa media nga tolina Uganda ng'olaba oyagala DNA ekyali ki lwaki tewaga nti olinda nti wooli tukole DNA ng'okola ki nga wooli nga kiraga nti byonna byonna yali alinayo ebyayisaawo ebibye byabala kiddala ekituufu ky'oyagala kusula akikuwe era ekyo kye njagala okumubuuza naye nze ng'omuntu ekisooka DNA ene waba Sophie agigaanye nze sigenda kuba nti ensonga ngivaamu bwentyo ekisooka ngenda kufuna balooya n'omusango ngumuteekeko malicious damage yavaayo n'ayogera bye yayogera naye nga n'obukakafu obuliwo n'agamba nti taata omwana amumanyi ayogera naye buli kimu kyonna bali ntaaki naye kyenkugambira nti n'abazadde balina obunafu bateeka mu baana omukazi oyo alina omwana oyo wa Sophie ayogera nze okwogera nange yayogedde nange nga munoonya wano ngera agamba era nangamba nze simu Sophie yali yagimpa mbu olituukira okudda ojja kujja ofune omwana omukoleko DNA naye nga imagine abadde ayogera n'omusajja taata w'omwana omutuufu ngera omusajja ateekawo ne kumbeera n'amuwa obuyambi kati n'abazadde balina obunafu bwe bakola Malia mululime ne muluzise alya mululime ne muluzise omwana yakulekera essimu nti ono waba akomyewo ate oli mukulya ssente z'omusajja wabanga si ye taata w'omwana omutuufu lwaki okikola kati gwe wali abawaddeyo ku ssente ngamba wazaaki ssente si ze mugenda okubawa nga temwagala nakakasa ntegere nti omusaayi gwange omukazi we babanga bamulekera essimu nti ono oyo waba akomyewo omukole bwoti ne bwoti teyanteerako yadde ne message kugamba nti ono taata w'omwana oba kati wabitegedde otya ye kennyini era okutandika okwogera n'omukazi nga muteereddeko message ku bibaddewo enamba y'omukazi ani yagikuwadde yali yagimpa dda nga tannatravelinga kugenda China bwe simu eyo giraba ye muntu gwendekedde omwana onooba oyagala omwana ojja kgenda omukole ki omukazi ngenda omuteerako message nti nze Sophie ne simu yagimpa era n'ayogera bwati ne bwati ne bwati ate wakolamu ensobi wali olina okwesembereza omwana oyo n'omufuula mukwano gwo nga buli kiseera ogendayo n'obalaba ne mukwata omwana oyo ne sisitawo ne mugendako out eyo mu paaka mwana n'omutwala ew'omusawo era ndowooza nali nyina okukola ekintu nga nkikola nenkakasa nti naye kati nga woolaba Sophie embeera ze era yandimaze neryo nayo bannange abalungi abatulaba tuli ne Sula Events olunaku olwaleero mwebale kutula mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyigira akagamba ka subscribe okubeera nga otuyungako bulambalamba bino bye bizibu by'ogenda okusisinkana gwe ng'omusajja bino bye bizibu by'ogenda okuyitamu gwe ng'omukazi atali mwesigwa ng'olina omusajja gw'osuubirizaamu ekintu nti oyo gaayi ngenda musiba omwana muyiga okubeera abalambulukufu eri abantu kankubuulire mugenda kufuna emirembe kati nze Hadija nkubuulira Sophie mu kutandika ebyo ebintu yajja mu inbox yange n'aŋŋamba nti nkulaba nti kati oyina erinnya njagala nange kufuuka nange mbeereko fune ku linnya nange wallahi ndayira Katonda eyantonda nkulaba oyina erinnya kati nze nendowooza era nze okuddamu okulaba nga abantu bansharingira video naye omukazi ono kikyanjagaza nze sinze yamutwala e Dubai
simulyangako ssente ze mukubeerako naye nabeera naye omulundi ogwo ng'ate avudde na mu buliri bwa musajja bwe yali amusasulira. Simusasulirangako wasula Dubai, simugulirangako mmere Dubai. Okiwulira? Naye kati we nalaba ebintu ebyo nenga omukazi ono akikozesa kubanga amanyi nti no Sula Events yali mu media ye w'amaanyi ku bantu baalinako layini nti ono baye taata w'omwana oba ono. Akikozesa kubanga abamu ku mikwano gye balinawo embeera oba nti Sula Events biki omanyi omuntu asobola okubeerawo ng'alina abantu b'alina abamuliko bo bamukozesa baagala nti Sula oba alina oba yakola ki oba ki nga bo bagikozesa nga advantage. Okiwulira? Naye nga ye akimanyi kyaliko si kituufu. Naye kati nze we nasazeewo nti ndi Uganda DNA gye yali asaba yagiganye ate nga nsuubirira era abasinga bange ffe ekyo twakitegeererawo tasobola kukola ki kukuwa DNA. Kati nze ebintu ngenda bikwasa balooya n'omusango ngenda gumuggulako kale wayitewo ebbanga ddemu ayogere ku linnya nti Sula Events sirabirira mwana oba siina mwana gwe nsobola kulabirira nga sikakasiza nti wange. Teri muntu asobola kulabirira mwana atali wuwe. Omukazi gwe walaba nga omulaba mutuufu n'omwekanga nti ali mu spa. Nze omusajja nina gwe nalimbulira nga nti olaba abaana babeera wano ne bakola ebintu ebyo nga spa biki naye nga ne face oluusi bazikwese tusobola balaba. Naye omuntu abeera Uganda ano n'akola ekintu nga tafudde kugamba nti taata maama mikwano gyange okukiraba. Tulaba nti abaana bava ne Dubai wane Uganda ne bagende Dubai ne beetunda ne bakola ki eri teba bantu bamumanyi kusinga nga wa. Era omuntu abatasoose kukakasa nnyo ba family nakwata video. Teri wana asobola kukkiriza nti omwana wa ali Dubai yeetunda oba ali Malaysia oba India. Bali abuli sente. Amanya nti omwana wange gyali akola. Naye nalaba Sophie nga ali mu spa nga yasoose ne ku front line. Naye nga n'omwana gwalese waka wa myezi. Kaakati njagala okubuuza Sula n'abantu abatulaba olunaku olwaleero. Omwana omukkiriza nti wo? Nze sisobola kwegaana mwana wange. Naye sisobola kukkiriza kiki sinnaba kufunako bukakafu. Sophie bw'abanga ne DNA agigaanye ate nga gye yasaba. Kati nze njagala ddemu ayogere ku kintu Sula talabirira mwana oba Sula yagaanye DNA. Kubanga okutandika okulabirira omwana kiva ku kulaba DNA esazeewo ki. Ne tumanye ekituufu ki ekiriwo. Era naye n'amanya ekituufu nti ddala ye taata w'omwana oba si ye taata w'omwana oba waliwo ki embeera. Kati nze okugamba nti neegaana omwana era waaba wange bw'anaaba wange ne waba nga tazze kati ajja kujja. Naye Sophie waba tayagala ajje nga nze wenjagala ajje tekijja kukola. Ye waba ayina engeri gy'ayagala omwana ajjemu nze mukkirize nga si nze gye njagala ajjemu tekijja kukola. Kubanga bonna abantu baŋŋamba nga kimugenda Uganda okole ki DNA. Kati obudde buno wema ndi wano ku ground okukola DNA. Siraba nsonga ate lwaki akyusa ebigambo byayogera. Video yazijjayo naye ate abantu bakyaziina nange nzirina ng'akakasanga waakakasa nti njagala DNA nze tombulira kirala kyonna njagala DNA. Njagala nze tombulira bipaane nze njagala DNA. Kakati obudde buno ekimwetaagisa okukola DNA ekyo ekyaki yabeerewo mbu yaŋŋamba ayagala naye abeerewo. Abala kugamba nti alabe nti nze gye nkoledde DNA ayite emabega abaeko ne kyakola oba kubanga nze kyemmanyi kimu nti ye DNA results ze yeetaaga naye kennyini ayinza okubanga ne gwasuubiriza nti ye taata w'omwana nga sina ye taata we nga wasula nga nange sula simanyi nti wange nga si wasula nga n'oli si wuwe ng'ate waliyo omulala. Kakati naye obudde buno kye yeetaaga okukakasa kyekyo ekya DNA. Ekintu ekyasinze okumalamu amaanyi ne kindaga nti Sophie ebintu bino byazanya abazadde babeera involved mu bintu bino. Nze we nayogera n'oyo maama w'omutayi n'omwana yaŋŋamba gwe oba okomyewo nze ojja kunnoonya omwana mukole DNA. Nagenza okuddamu okwogera naye nga ye kennyini ataŋŋamba ebigambo naye abikyusizza. Maama yeetaagayo kasente. Sente ng'ani agenda okuzimuwa? Wabadde olina okumulimbalimbayo n'akasente. Nga sente ani agenda okuzimuwa? Oba banoonya musaayi gwabwe kumanya taata mutuufu tewabeera kugulirira. Kibeera kuvayo record oba mawulire batuufu nti omwana wammwe. Omukazi yaŋŋambye nti olina okusooka n'okuŋŋaanya abasajja abalala baga nti nno omwana waabwe mumujjemu naba bajjeko sampo za DNA mulyoke mukakase nti omwana wammwe. Ne ŋŋamba kano kamanyiro kannabaki nze abasajja abalala be baagala nkuŋŋanye tebajja mu mawulire. Sula ye yajja muki mu mawulire. Lwaki ntandika okugenda nga nnoonya abasajja ba Sophie? Omuntu omukulu n'ofulumye nze nnoonye abasajja ba Sophie abavunaanyizibwa ku mwana. Maama wa Sophie yagambye mbu kuŋŋaanya abasajja ba Sophie abavunaanyizibwa ku mwana baga nti oba mwana waabwe. Akuwe lisiti y'abasajja abo abaleeta obuyambi awaka akuwe n'amasimu gaabwe ogaleete. Era bwe yakiŋŋambye ne mmanya nti kati ebintu maama wa Sophie ono abikyusizzaamu ne mmanya nti teri DNA. Kuba nadde nakamala okwogera ku ssimu namukubidde essimu
nabadde nakamala okwogera naye ne Sophie n'anteerako message nemanya nti buli kimu nze sirina kyenjogera nabo nga tekiri ku recording byonna nze nayogerako naye nga nkyali Dubai mulundi ogwasooka n'ebifaananyi ne babikwata nga bakubye omwana mu video call. Kale omusajja bambi ono aleeta n'obuyambi n'omwana takufaanana nako omuwala oyo naffe atuswa wallahi ndayira Katonda nga mama we yagamba ayina alinga muganda wo omuto omuwala omutototo ye yagira bw'ati asitudde omwana amulaga alaga mwana bannaye wanaffe atuswaziza beeyogera tetubitegeera nga kiraga bo balina omusajja abawa obuyambi support era balina omusajja gwe bamanyi naye nabo bambu baali shocked okulaba kiki ekyali mu mawulire nga balaba n'okulaba omwana nti ddala omwana siki kabo bakimanyi. Kakati omuzadde waba tasobola kuyamba kugamba nti kiri bwe kiti nze Sophie namugamba nti ekintu kimu nga tetunnabana kuba nti bino bijja wala ne mugamba njagala tukole conference call ng'olwo maze okufuna listi y'abantu bonna abasajja baga nti omwana waagundi omwana waagundi omwana waagundi tukole conference call ffenna tubeereko kati oyamanya nti ntegedde ne mugamba kino ne kino ne kino nga ne maama we kwali nange wange kwali ne banne mikwano gye yagamba nze sijja kukola conference call ngenda okumulaba nga azzeeyo ku live nemmanya nti ayina ekimusindiko kola kiri kino si yensonga yayina kyatagetinga zeno nabadde ndowooza oba Sophie wamuhatinga nnyo sina omuntu gw'otabadde naye kakati byonna bye mbadde mpulira okuva mu bakwano be nga bansindikira obumeseji mbadde ndowooza byaki kati nze nsobola okugamba nti Sophie ndowooza wekuba nti kumwagala ebbanga nti namwagala tegisukka na myezi 3 tegisukka kubanga nze namulaba emirundi giringa 3 ogumu yajja ewaka emirala nagenda ne mmulabira wa gy'abeera nga nkomana wansi tekitegeeza nti nno okuba nti nno wali n'omuntu okubeera n'omukazi kitegeeza nti nno omukazi alina kufuna olubuto oba nti lwafunye lubalulwo nga totegedde na gy'avudde information yonna ogitegeera buli kimu kikoze eki kiwedde nti buli kimu kibaddewo noga nti omukazi alabika yakola kiyannimba nze yakwatako n'ennamba n'agimpa nti eno ya muganda wange naye nga si muganda we so nze Sophie nkonkuludinga Hadija nga mugamba ekintu kimu bw'abanga akimanya nnyina kye namulyaza amanya kyakiva aveyo kyabagamba abantu agaye nti Sula Mubanja yalya ssente zange Sula Mubanja yankola bw'ati kuba sibeerangako ne Sophie nti namuwasa n'abeera ewaka wange we nali mbeera yajja ekiro kimu kye yandaba n'abeerako we nali n'avaawo ng'avudde mu maka g'omubaba omusajja yali amusasulira katanda ke yali asulako kati bino byonna byalimu mu kwogera njagala aveeyo kubanza neesibyemu nnyo agaye nti Sula Mubanja kino neesibyemu naye ate bino gye binaggwera ajja kufuna obuzibu naye kennyini ate n'omwana ajja kuba amutaddeko obuzibu kabeere famire ye ayinza okulowooza nti no bino abikoze nga bwe yajjayo vidiyo nti bigenda kuggwera awo naye media etereka ebintu media yeterese nga luli atugamba nti njagala DNA era yegenda okutereka kati ng'agamba saagala DNA kati nze wabanga DNA agiganye siina kye ngenda kukola kuba siina kye nsobola kukola sobola kugenda ku mwana by force naye nsobola okugulawo omusango nsobola okukozesa balooya kati ye kala aveeyo addemu ayogere nti Sula kiri bwe kiti ne bwe kiti awo ensi ejja okuba nti eramula kubanga era bw'ogenda mu family court olunaku olwaleero n'obanyonnyola ku nsonga za Sophie the fact that Sophie taliiwo basobola okuwandiikira famire ya Sophie ebbaluwa ne Sophie ne bamurequestinga okutwala omwana n'omuntu gwe yeesiga wakati wo naye muggyeko omwana oyo DNA naye kaakati okusinziira emboozi gy'ombuulidde olunaku olwaleero ndabira ddala nga mu butuufu ekintu kino kiwanvu naye nze engeri gye ndi maama w'abalenzi nsabira abalenzi mwenna Mukama abasaasire kuba bino nze mbadde ate si byensu n'abaali bajaji nga ndowooza baveeyo bajajinga Sula events bagaye nti kiri bweki n'abaali basaba DNA omanyi waliwo bangi abaddeyo ne basaba DNA biki naye nga basaba DNA naye kennyini nga tamanyi nti naye yeetaaga DNA mu famire gy'alimu ayinza okuba si gye bamuzaala naye gw'osaba ya Sula nga towuliriza na Sula kiri kitya kati awo osobola okujajinga noga nti naye mu butuufu kiri bwe kiti ne bwe kiti n'omanya nti omukazi ono mutuufu oba Sula ye mutuufu kubanga Sula tasobola kulemwa kulabirira mwana nze abantu abeesunga okulabirira abaana bange layini eri bweti bayitirivu nomanga sinza ambulabiridde basenga we bali bamaama we bali layini nga bwe bamanya nti omwana wa Sula bamulabirira ne wabataliiwo nga tebalina na tibaga nti Sula leeta kino kati ye waba alowooza nti ye agenda kuba nti oba alumya Sula yalumya ye na mwana we bw'aba alina abamukozesa nga balowooza nti bamukozesa bo bayisaawo ebyabwe era biswaza ye kubanze Sula yalowooza nti nze balina ndowooza okuzikakkanya kuba nteeka wansi oba kye banjagaliza nzikakkane naye ate beeyongera kunteeka waggulu beeyongera kuntuuza ku waggulu kaakati nina kyenjize olunaku olwaleero nti abakyala obeera n'omwana omu naye abasajja
asobola okuzaala abaana nga 6 mu mwaka. Okitegeera so Sula bw'aba agamba nti olumya mwana wo amazima asobola okubeera nga ddala akitegeeza nti olumya mwana wo. So Sophie byebyo ebyolunaku olwaleero nkakasa ka video kadeno kajja kutuukako ojja kukalaba naye ate nabadde nzukusa ekiro okusaala n'ensanga era video endala eya Sophie ng'alina omukyala gwajjonkera oba babadde bamuyita Mumbejja updates or something. Mumbejja mukwano gwange nnyo bambi era amujjonkera kubanga n'agamba nti mujja wange ondi bubi. Agamba nti ndooza alowooza nti ate era nze newunya n'okuwunya lwaki akyagamba nti mujjange kubanze Sophie si mukyala wange. According to kiki enkugambye n'engeri gye yajja ewange ekyo tekifuula na muntu kugamba nti mukyala wo bamwaga kuba kyali kintu nti yajjira mu mbeera yes yajjira mu mbeera nti ne gye yali avudde ng'akoze emisango gye yali akoze. Ono gwali mu kwetikka mukazi wattu alinga omuntu nti mukwano gwange ate yavaayo naga nti Sula tebagenda kukola kino kuba buli kimu nakimukola ki nakimugamba era amazima agamanyi kati ye mu ndowooza endowoozaga nti ono mukyala wange ate n'ekirala alaba nti kakati ono mu bantu bonna aboogedde yakyalemezzaamu alaga video nti kino ne kino ne kino alaga obubi bwa Sophie update azituusa ku bantu kati alaba nti mu butuufu ye alinga nga amwesibyemu naye nga ye yeerabidde nti ye yeesibye mu nze naye nga tewali na nsonga n'amazima agamanyi ate yagenda kubanga alaba abalala si Mumbejja yekka nze mubuulira kuba kakati abantu bagenda kulaba amazima gonna bajajinge bamanye nti Sophie ye mukyamu oba nze mukyamu. Soka n'akamujja wange akakajjeko akajjireko naddala akayina kakolera ku musajja yamubeereramu mu mbeera zonna kumukolera visa kuvanga ava Uganda agenda Dubai n'amubeereramu n'amusasulira Wasolo yabeera omwami we naye gwe tatasobola kugamba nti mujja wange oba tekiriiwo just ayagalirako linnya nga we yayogera mu kusooka nti njagala nkolebwe nti nange nfuuka ow'amaanyi. Video yaziteeka ku TikTok ezaaliko zaali zirina views oba follow gundi likes mmeka ezange ze yateekayo ze zaatambula kitegeeza abantu bamanya nga bategedde ani Sula era singa teyali Sula tebandikoze eki tebandimutegedde kati awo yeezuule wabanga ayagala likes oba ayagala ki following abikolere mu nkola entuufu era abifune. Okay. Kaakati n'akasembayo eri famire ya Sophie omukyala alina omwana oyo gwe mwagala okukebera DNA. Nze famire ya Sophie nategedde nti nga obanyi famire nti esobola okulaba nti yeesi omuntu waabwe akoze ekikyamu naye neetamujajinga nnyo naye ku musaayi gw'omwana ng'akyali muto nze ngamba wano we bandirespondingidde. Oyo maama wa Sophie omuto kyeyandikoze kimu na kunoonya nze ng'omuntu nagamba wadde Sophie tayagala tukole DNA nga taliiwo tugikole kuba nange ntaasa musaayi gwa muzzukulu kuba ne we yali badde maama wange yali kikoze nga ffe tetumanyi akkiriza obuswavu abulabye mu mawulire akkiriza bino omwana byayogedde byonna abirabye kitegeeza ye yandibadde afaayo naga katukikole naye maama waasigala nti ate naye wagamba nti Sula agambe kino ng'olaga nti n'okizaayo kitegeeza oba togenda kukkiriza kubeera nti amazima gavaayo n'ekituufu kukimanyi. So nze ngenda kukikolanga mu nkola entuufu era ye Sophie wanamulaba bakinamusanyusa nga bamuyise nti mujje mweyanjule kuba n'amaloboozi gaabwe gonna aga maama aga Sophie buli mwoyo naali mu nsonga zinabaddemu byonna mbiyina ebeera time weba etuuse buli kimu nekikola ki nekivaayo netandika okukiraga abantu nti kiri bwe kiti ne bwe kiti. Kaakati Sula events okutwaliza awamu ennyonyi wagirinyidde bwereere era ndooza nagirinyidde bwereere kati neyagala Uganda neeriire ku matooke DNA alabika yagiganye naye ate tajja kusuubira nze kuŋŋamba nti agenda kunteeka ku peesi ye gy'ayagala nze nziremu okukola DNA ekyo tekigenda kubeerawo. Ye nga wagambye nti naayagala akolere ku peesi ye agikolere ku peesi ye kati ate okuvayo naga nti nze tebalabirira mwana oba teyagala ndabirire mwana sijja kulabirira mwana gwe simanyi nti wange oba si wange. Ate nga ne DNA n'omwana ne waba akuza asobola okunoonyera era asobola okunoonya ne tugikola kati we kinaaba kiganye kya DNA nga we kiraba nti kiganye sirina kyakukola. Bannange byebyo mubiwulidde olunaku olwaleero tubadde ne Sula events omwami atulaba akisobola okugwewuwa omukyalo so okubanga yeggwe nze emboozi zonna zembaleetera zibeera zizo. Kaakati Sula ebyo ebyennaku tusooke tubiteeke ebbali nsaba Allah akusaasire akutaasa akikuyiseemu. Sooka obuulire Dubai eryeta Dubai teyina buzibu essaawa eno update eziriwo ebyolutalo bigenze bikendeera era baba biggwawo obunkenke bubaddewo emabegaawo naye kati kye nawuliddeko nti ne visa zifuluma ku bantu abaafuluma naddala nga bamaze emyaka 2 either nga babafulumya Dubai nga document ziweddeko kuba kati embeera baddewo nti abantu bafulumye nnyo mu UAE yonna
kati babakkiriza basobola okukomawo nga wafuluma nga documents ziweddeko ne bakufulumya kati baagala baddemu ensi bagiddemu bagikoleki ebeeremu abantu n'emirimu giddemu. Yes, business zibadde tezinaba kuba nnungi bulungi nga omanyi nti ebintu babiirawo byalutalo biki mafuta biki nga covid bwe yali, naye ng'ensi ey'obusuubuzi bakibalira bubalizi myezi kuba bagambye okutuuka nga ndowooza nga mu myezi ng'ena etaano buli kimu kijja bakistabilize nze ng'embeera eri fine. So tulyoke olutalo terukyaliwo era okukola tukola. Omuntu ng'agamba omuntu we nti tojja tokola ki, buli muntu yenna ageza akola akaye wadde embeera y'ekyeyo ekyuka naye buli muntu alina omukisa gwe, ate omukisa gw'omuntu tegusobola kuba gwa muntu mulala. Buli muntu yenna ayagala okutambula ogaka ngende enkuba ekyeyo tomugaana. Abamu babikola bubi abaliyo naga nti tojja kujja eno bizibu nnyo, bizibu era byali bizibu n'abaaliwo mu kusooka abatusooka era byali bizibu, naye omuntu omugamba jangu tryinge woyitawo bwe bigaana ng'okimanya nkikoze ekyo kiganye. So bonna abajja bali free okutambula ne bajja ne batambula ne bagezaako ne bakola okuba nti bakyusa embeera inshaallah. Kankwate kwenesa kakati Sula tonaba kunyumiza ku bya hijabu and kanzu. Sirimu eyo yali eno Uganda sikyo? Naffe ne tugifuna nomala n'ogizzeeri ate kanzu abali mu hijabu and kanzu yebbo balaga kanzu ne hijabu eza wano zirabika amaanyi gaali matini, kati ffe tubalaze nti amaanyi gaba mangi kuba ekituufu ekintu ekyo twakiraba ng'eri ye wava kanzu ne hijabu ate nga ffe tetulina idea esobola kukuŋŋaanya kintu bantu kubateekaawo. N'ekirala ne tutunulamu nti nze ne muganda wange Yugi Mike Media ebiseera ebisinga abantu meetinga nabo nga tubayita mu mabaala, tosobola kusanga muntu mu bbaala ofune naye opportunity obeere ng'oli in touch naye meet and greet. Okimanya ekintu kino kye tutegeka ekya kanzu and hijab kikuŋŋaanya abantu okuva mu UAE yonna nga n'abantu abamu omulundi gwe gwatambula gwokka. Bava eyo wala simanya boda z'omanyi simanya gye bava ng'omwana tasobola kuva eyo mbwazze mu bbaala kukuba vibe naye ng'azze ku lwekyo ekintu ekiriwo. So fe hijab and kanzu and hijab ebadde season ya 2 kuba twakitandika omwaka guno gwennyini era nga tukitunuuliza Eid 2 tekigenda kuvaawo era tekigenda kyukamu. Kati abantu bayinza okubeerayo nga balwana Sula events ate kati ayingidde ne mu entertainment. Nze mu entertainment ebbanga lyonna ndibaddemu. Nze okuva nga sinaba na kugenda Dubai nabeeranga n'omuyimbi gwe nga nti yasinga mu East Africa ne Africa wano nze munamuga nti yasinga Jose Chameleone. Kitegeeza nti nze wemba nagende Dubai n'entandika okukola tekitegeeza nti nali sisobola kuba nti ntegekera abantu ekintu bwekito. Bannange no bwentute naye ye muvubuka omu ku bavubuka bemmanya asobola okugenda ku mulyango gw'amayanja family nakonkona ne bamugula. N'essimu n'enjikuba naga nti yes nankwata kati omuntu biseera ebisinga tebasobola kutegeera muntu. Naye oyinza okwebuuza lwaki ye yanzikiririzaamu gwe wakanda be Dubai olowooza sirina kye nsobola kukola mu entertainment ye yanzikiririzaamu. So abantu babaddewo ku activity yaffe nkugambye omulundi guno kweno Eid eyakaggwa n'abantu twabagobye bugobi. Ndayira Katonda twabagobye. Twazije basi namba from Abu Dhabi 50 people abo twabalese bakaaba ne tujja basi 5 mu Dubai. Tiketi nga ziweddewo tubagaba ne mutuleke tugende nene namba ng'ekisooka tetwategeera nti period omusana gobadde gweyongedde obungi era ekyo tukyetondera abantu baffe bansabye ne bagaa tuddemu tukiteekeyo mu winter kirungi Eid eddako tujja batuli mu winter era tuba promisinze wano twakiguddemu nti omusana gwabadde mungi ne batafuna opportunity kuba nti bamanya ebifo ebisinga obungi naye nga tekigenda kuvaawo. Abakyalwanisa kanzu and hijab abakyalwanisa Sula events ekyo tekijja vaawo. Bakimanye nti nze Syria mu entertainment omulimu gwenkola kampuni gyenkolera birala wano mbeerayo obubeezi newe mba siriiwo nsobola okuba nkola ebirala kati ate nze nkubuli ekintu kimu abantu abasinga okuba n'emitima emibi mu UAE basajja eyo emitima egyo egy'obulogologo egy'okukuba emimiro gibeera gy'abakazi. Mwalemesa famike Dubai yali ategeka boat cruise nga yasinga mu Dubai awo buli independence. Okimanyi dijaze bambulidde ekintu ekipya obudde buno ba transporter abava wano abajja ebintu e Uganda teri kisintu kisinga kutambula nga ddagala lya kinnansi ekishigwe era abaana wano abatwala eddagala ly'ekinnansi e Dubai sente bafunira ddala ennyingi naye nga abasinga okuzirisivinga obuza abasajja bali e Dubai abo balinga bakazi bali awo boli awo bagiraagira dda bakonaakona dda bali ate obusajja buli awo butalina na visa za kampuni tebulina byakukola kubanga abeera n'obudde bungi okitegeera kati ye waalaba Sula events abalowooza nti kakati Sula wagenda wano waalya kakati ate talina wagenda kulemeseza muntu. Abantu buli omu alina abantu be
twatandika kino ekyo ne tuyita abantu n'abamu baagaana okutukkiririza abantu baagala mabaala abantu baagala kukola naye twakitunula ne tulaba nti mutuufu abantu gye bali nga tebaagala bbaala nga si bamwenge nga ate basobola okujja era ne bajja gye tuzze so baganda bange baveemu emitima gy'okuba nti beeteekamu ezo embeera omuntu kyovola asobola okubeerawo myaka gyonna talina kyayina talina kyakola wabula ali awo mitima mibi okitegeera mitima mibi so tube nga tutambulira wamu kubanze wembanga nnina kyenkola nze wenkola kanzu and hijab abantu abalya ku kanzu and hijab tosobola bamanya muwendo abantu betuyisizawo betulangira tosobola bamanya muwendo kitegeeza gwoba okuba ngolooza nti okikuba lwa Sula Events olina abalala ate boolemesa abagenda ofunamu opportunity abagenda okujjamu ekintu waliwo omuntu agenda okujja nga agenda afunira omulimu omulungi wali mu activity kuba abeera in touch n'abantu ne boogerezeganya okolerawa okola kino kiri bwe kigenda nefuna connection entuufu nga tolina walala woogenda kugijja mbuulira bw'oba togenze mu activity bwetu mu bbaala osobola okutangamu omuntu otandika okunyumya bizibu byo oba otandika okumubuuza omulimu gwakola kuba mu bbaala omuntu ajja kujjamu nga n'atazze na ssente ajja kuvaamu ng'anywedde nga n'ebyanywedde tamanya abifunya ati kituufu abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribe nga bw'oba oli mupya yigira akagamba ka subscribe okubeera nga tuyungako bulambalamba bwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook ku Instagram ku TikTok beera nga otufollowingako bulambalamba mpagiraako ku furniture Entunda Furniture yenze HK Furniture noonyako gwe furniture omulungi ow'omulembe neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum